Mwenna abasabira Kadaama ono eyakwatibwa boosi we ne mutabani we n'azaala omwana. Mwebale nnyo kuba nti ate mumusabira, ate mwebale gobera story eno. Wenjogerera Kadaama yandisiibula obwavu, yandigenda mu bye poverty. Anti essaawa zino Kadaama yafunye looya. Kadaama yafunye looya oluvannyuma lw'okutuuka ku woofiisi n'apresentinga obujulizi bwe bwonna ku ebyo ebibadde bimukolebwako mu kiyumba. N'aleeta buli kimu ekikwatagana ku babboosi be ekibi. Kadaama yafunye looya. Kampuni eyamutunda okugenda ew'Omuwarabu yamutuna $2,000,000. Kampuni eyo yalagiddwa okumuliyirira $50,000 agaliyaali. Bagayita galiyaali? Yes, $50,000. Omwana we agenda ku DNA bamanye taata we ani taata omutuufu, kubanga taata yamukozesa baba n'omutabani yamukozesa, kati tebamanyi taata mutuufu. Bwe kizuula nti kwabo kuliko taata w'omwana oyo, Kadaama alina okuwasibwa, balina okumuwasa. Buli omu alina okuliyirira Kadaama oyo $1,000,000. Taata alina omuliyirira $1,000,000 n'omutabani. Ate anaazulwa nti taata w'omwana alina okuwasa Kadaama ono, alina okumuzimbira ennyumba. Wenjogera Kadaama asambira waggulu nga jjanzi, naye bino byonna saala zammwe mwale kuba nti ate mumusabira. Wabula Kadaama agamba ebyo byonna bye bamuwa ssente ajja zikwata, naye tajja kubeera Saudi Arabia. Bajja kumutta, byonna ayagala babikole adde ewaka e Uganda. Njagala nsooke nkutuuseeko emboozi eno eya Kadaama. Vidiyo eno nkusaba ogimpereka like bambi, esooka kuba netambula etuuke ku buli muntu. Nga tonnafa teweevumanga ensi. Obudde bwonna obulamu bwo bukyuka mu sekendi ntono nnyo, era omuntu ogaggawala tekiva wala. Mwannyinaffe yandibanga ayolekedde obugagga oba obulamu obulungi singa n'abanga akozeseza bulungi amagezi ge. Ensonga zino zawanvuye. Eggulo muganda waffe bamugyeyo ku poliisi ku saa 9 ne bamutwala ku embassy. Bwe bamutuusiza ku embassy, olw'okuba nti obujulizi buli kimu yabadde akirina, ng'ate si yeeka akirina, wabula nga n'amaloboozi agamu gava mu bantu ab'enjawulo, nga n'oba ofa ye n'oba omuggyeko essimu, abalala bagenda asobola okusindika amaloboozi ago. Ekiraga nti obujulizi bwo si bwa kusiimulwawo era si bwa kuvaawo. Wano nno ofiisi embassy yo nga yo yasoose neevunaana kampani, kubanga omwana yasooka n'alaajana nga bino byonna tebinabaawo. Omwana teyayambibwa. Kampani yo nga yo bano bagamba basasula kampani $2,000,000. $2,000,000 ze baagula Kadaama. Era nga bo baddembe okukozesa Kadaama kyonna kibabeera baagadde, kubanga babeera baguze omuddu waabwe. Wabula nabo omusango gubakwatira nti mu contract temwalimu kwegatta oba kukabaasanya. Contract yali yakola, ne bwandi mukozesezza okuva ku makya paka ku makya muddu kuba baali bamusasula. Ate era ne contract yennyini eragira omuntu okubeera ne off. Omwana agambye tawummulangako kuva yagenda mu kiyumba, talina off. Nti contract yeeraga alina okuba ne off kuba buli muntu awummula, era ng'ateekeddwa okukolera essaawa 12 okuva ku ssaawa 8 ku ssaawa 12. Talina kukola 24 hours. Omwana agambye abadde yeebaka n'essaawa 10 ng'obudde bukya. Wabula boosi n'abaana balabika bagenda kwekyusiza ate kampani gye baagula omwana muwala. Kampani bayinza ogiggalawo obudde bwonna, kubanga yalagajjalira obulamu bw'omwana okutuuka ku eyo embeera gy'aliko. Ne bwe yavuddeyo ng'omwana ali mu buzibu, ye yasinze okussaamu amaanyi amangi, era yaviiriddeko muganda waffe okubeera nga akwatibwa. Wano ne muyingiramu looya
embassy etaddeko lawyer mulamba owa law firm amanya ngenda nagabatera wa wagaloya n'ekifaananyi kye ne gundi gyakozesa kwa buli kimu bakimpadde era nga bo bagamba nti company bwe batasobola kuliririra mwana ono emitwalo 5 simanya liyali obezeyo ziba sente mmeka bwe batasobola muliya mitwalo 5 mwezo simanya liyali obezeyo liyali simanya liyali company egenda kuggalawo ngenza okubaliriramu nga bw'okwata 10 olwezeeyo Saudi Arabia n'oluzza muze Uganda ofuna kakadde kati ddira emitwalo 5 tayimuzi muze Uganda bwe lubanga 10 luvaamu kakadde emitwalo 5 zivaamu sente mmeka oyinza okwagala okulya ekingi ate ne kikuzaalira ebizibu gwe kennyini osesema ekingi kampuni egenda kusasula sente mwana muwala ono zaayagala kubanga lo faamu y'omwami ono oba embassy guloya gwetaddewo zi sente zibaagala bwe kiba si kyo bagende mu kooti kubanga obujulizi bonna we buli n'amaloboozi era nga bagamba nti manager bamukubiranga amasimu nga n'okuvuma kwatadde ng'agamba gwe toyagala kukola bwe kiba kiganye ogenda kujja obeere wano ate nga n'okkuba etukukuba kyokka ate tebakomye okwo n'omwami ne bano bennyini nabo baagala bamanye ani taata w'omwana omutuufu era omwana agenda ku ddeeni bwe bazuula taata w'omwana omutuufu ku 2 naye agenda kusasula akakadde agenda kusasula akakadde kaliyadi simaliyali oba okuwasa Kadaama aleete famire ye abeere omukyala wannannyini mwana bwe kibanga seekyo bonna bamuliiririre kampuni eririre omwana ono ne bano noone yamuzaalamu omwana nannyini mwana naye aliiririre baliko omwana w'omukazi agende naye kubanga we banagamba musigaza bayinza n'omukola ekikyamu bwabanga omwana bamwagala ne Kadaama bamuwase ate nga bayise mu mitendera era nga balina n'omuzimbira ennyumba mwalina okubeera okukakasa nti ali safe era nga ajja kuba akyekingibwako abapoliisi oba si kye bamwe n'obukuumi olw'obulamu bwe Kadaama ye agambye byonna beera teyandibiganye naye bw'anaasigala eno bajja mmukolera olukwe lwonna bamutte ye agamba ayagala kudda waka looya agamba lindako tusooke tukole DNA tulabe omwana waani jjukira baba yalya n'abaana ne balya era amaloboozi gonna buli omu eddoboozi lye lyeyogerera wuliriza Kadaama ye nga ye bamugambye bagenda muwa obukuumi kubanga amateeka gakola bw'aba nga bakikola nga bakikola mu bukake kale basasule sente ezinalabirira omwana agende n'omwana we bwe kiba sekyo nga baagala sigaza mwana bamuwase Kadaama aleete ne famire eyo yonna bazadde be baganda be n'abaana bw'abaayina aleete babeere eno ate nga bamulabirira bamuwadde wasula saavisi zonna ng'omuntu weno z'abalina okuba nazo ng'aziina kubanga omwana munnansi si mugwira omwana munnansi si mugwira
alina okufuna services zonna tebabatumako kwegatta oba kwebaka ku mwana kumutuusa kweyo embeera. Wano nno gwali eyo bw'obanga oyita mu mbeera efaanaganako bw'etyo, njagala okozesa tricks zezimu muganda waffe ono ze yakozesa. Obudde buno muganda waffe ali mu mikono emituufu, asuubira nti obulamu bwe bugenda kukyuka singa tewabaawo kikyuka, kubanga kampuni bagitaddeko akazito, ne kampani etadde ku boosi akazito, kuba yo kampani egamba ketwale omwana ono ku DNA balaba nti taata w'omwana, ne kampani egamba ono ne baboosi nabo bagamba bano be baalagajjala babaye bona bakkiriza nti baakikola, naye nti bo bagamba tebaali ku nnomo yaabwe. Ompulya bulungi? Katuga wenna ali eyo ayita mu mbeera efaanaganako bwetyo, kino kikuwa ekyokuyiga. Temuggwaamu maanyi, mube n'essuubi, obuwanguzi bujja kujja. Twabagamba nti obugagga bujjira mu buli mbeera yonna. Kati abawaddeyo omwana ono bayinza okuba nga bamuwaddeyo nga baagala ssente, kumbe bamukubira kkubo ligenda mugaggawaza.